ITV. Kati tuba mu katundu kano tutulira n'omwana omuwala gwe wandyeyisizza otya kubanga olwaleero tuli ku butabankomaka omwana ali eyo obuwala nga famire gy'olimu olaba taata ne maama bakola ki bakyankalana dda buli omu ali ku lulwe bw'oba okuzeemu mu myaka obungowozesa nga 18 batuuze oba baganye okwefuga gwe batuuze obagana naye bannange mumanyi nti tuswala obagambo nange mukimanyi nti bwe mulwana ffe tuwulira bubi omumanyi nti bwe mulwana bwe twalaba mama ne taata nga mulwana ffe emitima gyaffe gitunyikala omanyi nti bwe twalaba mama ne taata nga mulwana nga muyomba ffe tuwulira ennaku ku mutima batuuze oba baganye okwefuga gwe ng'omwana ow'obuwala ekyo kyosigazo bwe banaalaba ng'obabuuliridde bajja kuswala bayinza okweddako munnange naye ate sikubaagira sikukulaba nga maama akubye nnyo taata nawe noyongerako n'okubira ddala taata ojja kuba oleesa obuzibu ojja kunoonya n'akusasulira fiizi ng'okubye kitaawo n'olw'ensonga eyo bwe baba balwana gwe ng'omwana ow'obuwala dda makati gaabwe obagambe kale buli awulira nti ayagala kulwana akubenze dda makati gaabwe tukuba tosobola bataasa kusindika maama tolina amaanyi nga sindika maama ayina ne taata ayina amaanyi kati gwe dda makkati obagambe kati ayagala okulwana akubenze tulabe oba basobola okukuba n'olw'ensonga ate sikubaako sayidi emu gy'owagira maama mukube taata mukubire ddala ebyo si birungi taata kuba maama oyo kakubire ddala ka maama ebyo si birungi sikyoba olina okukola ng'omwana obuwala wabula yimirira kati obagamba awulira nti ayagala okukuba akubenze kati tulabe oba basobola okukuba era kyemmanyi buli omu abadde ayagala okukuba abadde afunyiza ajja kifunyulira bufunyuluzi agenda addeyo oba yeebake n'olw'ensonga eyo omwana ow'obuwala ekyo kyensuubiramu ng'olabye nti taata ne maama oluusi basudde olutalo olw'amaanyi awaka agambye ekimu ku bireeta obutabanguko mu maka be bazadde abafumbiza abaana nga bato kakati bo bamanyi kiye era buli omu afumbirwa amaanyi gaakyaga ayina gamuwaga omuwala ayina gamuwaga n'omwami gamu ekivaamu kwe kulwana toŋŋambako nze ntegeera ng'afunye ekikonde awulira nti ayisiddwa bubi ng'afunye ekikonde ate olufunya n'olinalaba ng'afunyiza nga bamanya ekiddako kulwana n'olw'ensonga eyo bazadde tweddeko okufoosinga abaana baffe okufumbirwa n'okuwasa nga bakyali bato wadde oluusi bawezezza emyaka 18 naye era nedda balekeemu at least mu myaka nga 25 babatandikira obufumbo naye oyo akaweza 18 abamu 17 18 agiweza yafumbirwa dda bannange mutusaasireko katweyongere. This is ITV Uganda.